Nuupu emaze okubeera ng'esalawo era kaadi eya Kawempe North bagiwadde dda omuntu gwe basiimye. Ate Muhoozi munnange atubulidde abantu abana basinga okubeera nga atya. Ate waliwo munnange gurupu y'abalooya esazeewo okubeera ng'emuggulako emisango ku ebyo byayogera ebyensimattu ku mukutu gwe ogwa X. Ku sayidi endala Ssemujjuŋŋanda tali mu abo baatya era yasubizza okumukuba amuyiwe amannyo ennyindo muganda wange agikube efuuwe omusaayi. Bali omunsi naye atukakasizza ku Muhoozi byayogera. Tutandikire wa? Butereevu tutandikidde Kawempe North. Kansooke okulamusaako gwe wenna ampuliriza era teweerabira Timo Property Consultants ebikwatagana n'ettaka. Timo Property Consultants Limited bano bamanyi era balina experience nene nnyo okuyikwatagana n'okugula n'okutunda ettaka, okupunta ettaka oba okugoba ku byapa, okuzimba. Muganda wange gwe genda bugenzi awo okupa ennamba zaabwe awo ku Uganda Atlage ku mboozi kweziri, ate osobola okugenda ku TikTok oba Facebook n'oteekamu Timo Property Consultants Limited n'omanya obuzito bwabwe. Munnange tuli Kawempe North era drama gwe twalabye wali mu debate. Omanyi babadde bagamba walina okubaawo debate nga Munyagwa bye yabadde agamba nti kigenda okufiiriza Nuupu ekifo ekyo kubanga tebataddeewo bwerufu, tewabaddewo debate kuwa mukisa, bonna bagenda kwesimbawo kweyogerako. Naye kyakoze bulungi ze kyasanyusizza era twalabye quality ey'abo oba oliawo abali badde boogerera eyo. Tikali nze naali badde nsobola mwalabye wano omusajja yagambye nti I can even box the speaker. Oyo yasinze okunsanyusa mu bonna kubanga yataddewo show ey'amaanyi. Yabadde yambadde ekkooti ye nga yeetimbye ebipande era ndowooza yayagadde agire mu kifaananyi, yagadde akoppe naye ate enkoppa ye kwegamba teyabafaanaganye, yagadde afaanagane nnyo Segirinya ajje ne kasegibokisi naye tebyakoze. Baamugambye nti yogera ku luzungu n'agamba nedda si kati, next time. Naye omusajja wa action kuba yagambye nti nze alina omukwano mungi nnyo eri Bobi Wine naye yagambye nti nkwagala nnyo, kyali wange nkwagala. Muganda kale Simon Kagwanjala yajereze n'agamba nti ketumulaba debate yamumazemu nnyo amaanyi naye eyo ye debate y'abantu gye baagala. Yes, basobole okutegeera ani yaani era nga awatali kuzibira muntu n'omu kwegamba balime oba bamutemereko ettaka nti naabo twabategedde nti osanga baalizzeeyo ne boogera naye nga tusobodde kubeera nga tutegeera nti ddala mu butuufu ono asobola kwogera bw'ati. Oluzungu lwafuuse oluzungu naye kati Nuupu emaze okubeera nga eyondoosinga, emaze okubeera nga omukono eguteeka ku Erias Nalukoola era ono ye flag bearer for Kawempe North MP seat. Ekibiina kino ekya National Unity Platform bwe kityo kimaze okubeera nga kitutegeeza era bamaze okubeera nga bakommunicatinga, bamaze okubeera nga batuula nga bakola internal party consultations ne vetting process n'egenda mu maaso era ng'ekigendera kya kubeera nga balonda okusinziira ku ba candidates ababaddewo bonna beeyogeddeko. Naffe olwedde twabadde twalonze dda nga tugamba owange tetwagala ate kudda mu biri batugambe ate kaadi baziwa bakibogwe abatasobola kubeera nga boogera mu palamenti. Ne kati balooya nze mbeesiga kubanga ebintu byabwe babikwata mpola mpola kubanga bamanyi amateeka we gatandikira ne we gakoma. Kyekirungi ekyabalooya olumu kati abantu nga Nalukoola yes nange nzikiriziganya okubeera nti kaadi bagibawe, bagimuwe kaadi omusajja abeerako olumu ku radio ku TV era tuwulira endowooza ye biki byayogera. Era munnange ye nga ye abadde ayogerako eri bannamawulire nga amaze okubeera nga munnange aweebwa kaadi agambye nti mpeereddwa ekitiibwa okubeera nga nze nkwatira Nuupu bendera era nsuubira n'okusuubiza nti ngenda kulwana bwezizingirire okulaba nga nteekawo empeereza ennungi wamu n'okubeera nga nkola
ku byenfuna abantu bange mbawe amaanyi mu byenfuna wamu n'okulwanirira obwenkanya eri abantu baffe bw'atyo bw'ategeezezza. Kaakati muganda wange eyo nga tuvuddeyo munnange Muhoozi atubuulidde abantu baatya bali bana naye omu simulabye mbadde nsuubira okuba nga agenda kugamba 5 naye abantu baatya bali bana era abalala bonna nsuubira okusinziira ku gwe yalabudde Ssemujju kubanga yagambye nti ajja mubba muyiwe amukutula akalinda menyera. Kati agambye Muhoozi nti abantu baatya era nga bano basobola okumumalawo mu ddakiika. Ayogedde ku maama we Janet Museveni, Minister wa Education and Sports, agamba nti yamutiira ddala. Omuntu owokubiri agambye kitaawe Janet Museveni kubanga mbu ono yamulaze ekkubo era yamuyigiriza empisa zonna ezo ze mulaba ennungi z'alina Muhoozi, yamushepinze okumutuusa awo waali. Yamushepinze byonna nze mbeerayo mugamba yosaabi kuyigirizaako nze kuba Jose yagamba nti Muhoozi bamusikigamba mu kwetonda kugamba nga yalinga amuwolereza nti kale newankubadde ayogera tamanyi wa biki byakwogera naddi lwakubyogera kugamba tamanyi. Naye omuntu owokusatu ayogera ku President wa Rwanda Paul Kagame kugamba mbu y'omu ku abo kugamba abamumentaleze abamubuulidde ebintu ebyamakulu ennyo byatwala ng'ebyamaanyi ebimutuusiza ebimushepeza okutuuka awo waali. Okwo kwayongerezza mukyala we Charlotte Kainerugaba, mukyala we gwalina ewaka, muwala wa omwami Kuteesa, omumanyi bulungi nnyo naye oba ali ataata okulwadde naye omukoddomi. Kwegamba omukulu ono agamba nti nno oyo mukyala we amutiira ddala era abo basobola okumumalawo. Nze mbadde nsuubira okuba nga agenda kwongerezaako oba ne Jerusalem Ssali naye tamwogeddeeko. Era tujja kunoonyereza tulabe lwaki Muhoozi tayogedde ku Jerusalem Ssali. Ate nze mbadde nsuubira okuba nga obaoli awo Jerusalem Ssali oba asinga ne kitaawe bwe mbadde ndowooza. Kale lumbu yalinawo sitoori endala nnyaawo nno. Alinawo sitoori endala nnyaawo ku Muhoozi, Salimu Ssale ne Janet Museveni naye osanga lumu bwe tulegezeganyamu alimbulira okakafu obusembayo naye awo alinawo sitoori. Kaakati munnange Muhoozi nga tunaba kubeera nga tulaba ebigambo bya minisita bali omunsi ng'ayogera ku Muhoozi. Kasooke tulabe Muhoozi bano be yeewerera baatatya. Yagambye Ssemujju Nganda era nga bino byabadde bigambo bya Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba n'ekya Genero ng'akitaddeko. Yagambye nti I'm going to beat this fool's nose. Ngenda kuba ennyindo y'omusiru ono. Ayogera ku Ssemujju Nganda era nga ebigambo bino ebyabadde nga eby'okutiisatiisa ng'abyolekeza omubaka owakira municipality Ssemujju Nganda byaleeseewo kwegamba abantu okwogera kino na kiri. Abamu nga bamuwagira nti mukube ayita bwe yandikomye mukube Genero waffe. Waliwo genda muganda wange okuba omusajja n'agenda akwesuuka n'agenda akusimba pakkaati. Omusajja Genero n'agenda kawansi ate bwe bakuba ekikonde nga kyanoze obulungi amagulu ge gasooka okufa ogenda okuyimuka oddawo buzzi. Ng'embwa ogiyita nwa mala kuyiwayo nsoke mumpange ndi ku yange. Kakati Muhoozi yabitadde ku mukutu ogwa X era bw'atyo n'abyolekeza ebigambo ebikaawo ebyo byenkubuulira ngenda kubba ennyindo kuba kino ekisiba ennyindo njase ng'abyolekeza eri omubaka owakira municipality Ssemujju Nganda ng'agamba nti munnange yeetegeke bagenda mu physical assault. Tewali kwegamba kubeera eno boogerezeganye wabula bagenda kwesanga
eŋŋumi eyake nkola ya Idi Amin. Yagamba Nyerere ajje tugire, yajje tulabe kale oba nsobola. Nyerere yaleeta magye ag'abakomboozi. Kakati Muhoozi yagambye bw'ati nti I'm going to beat this fool's nose into something that resembles a human being. Agenda mukuba ennyindo kwegamba amuzzeemu amagezi ag'obuntu kyabadde ategeeza. Kakati muganda wange Ssemujju abadde yeefunyiridde nnyo Museveni, Muhoozi rather, naye era be bamu abadde yeefunyiridde nnyo Muhoozi kuba bw'ate ono ng'akwata oli ate era bonna be bamu. Kati abadde amwefunyiridde nnyo era nga Ssemujju atuuse n'okubuuza nti ddala Muhoozi agasa ki mu ggwanga lino, mu gavumenti ne mu magye, akolayo mulimu ki? Tagulaba, talaba Ssemujju Kakati munnange Ssemujju nga bwe nkugambye nti abadde nga ajja ayogera kwegamba nga abuuza Muhoozi bwa makulu ki mu politics we Uganda. Talinaamu makulu era nti ono akozesa amagye okusobola okubeera nga atuuka ku biruubirirwa bye, nti akozesa magye. Kale kwegamba bino ne bitatambula bulungi nnyo eri Muhoozi, n'agamba nti ngenda kubowa ekisaya kino ennyindo njaase paka ekinaddamu amagezi. Chief of Defence Forces abantu bagamba nti oba awo yandibadde akyusa ku nneeyisa ye, kubanga Bannayuganda ebiseera ebisinga obungi era we basonga wateekwa okubaabwe ensonga lwaki basonzeewo. Era ono Muhoozi bwe batyo bagamba nti ayitiridde nnyo okutiisatiisa ba civilians, n'atuuka n'okugamba lumu yagamba nti teri civilian ayinza kukwata oba kutuulako ku ntebe y'obwa pulezidenti wano e Uganda, eno y'abapoliisi n'abamagye ab'ebibomboola. Kale munnange Muhoozi buli kyayogera, of course ebiseera ebisinga obungi mwe muyinza okulowooza nti asaaga, naye abeera tasaaga. Yensonga lwaki tujja ne tubyogerako, kubanga tetwagala kufuuka nga bali olwatta omukulu nalumanya naye n'otabaako ky'okolawo. Kakati ebyo munnange tulina okuba nga tubyogera abantu bategeere Muhoozi alowooza atya. Kakati munnange twabadde tuli awo Minister owa Information and National Guidance Honorable Chris Balimunsi nga yabaddeko ku TV emu nga agezaako commentinga kwegamba ayogere, bamubuuzizza ayogere ku bintu Muhoozi byayogera oba ku comments Muhoozi byayogera. Ono ne yatukakasizza n'atugamba nti bannange njagala mukimanye nti nze njogerera gavumenti era nze ababuulira komenti za Muhoozi zize ng'omuntu tezikwatagana na gavumenti, era n'akakasa n'agamba nti ye akimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ekola kyonna ekisoboka okulaba nga eteekesa ebiragiro bya kkooti enkulu mu mateeka, kwegamba nga ebikwasaganya bisobola okubeera nga bikolebwa, balina okubeera implemented. Nejjukira nti twabadde ku lunaku olwa Teresiita olw'emirundi gwabadde mundi gwa Namwena nga bakoze olunaku Teresiita wali ekyotera, naye nze nabagambye simanyi kyekitegeeza. Simanyi kyekitegeeza, nze gwakimanyi osobola okutunnyonnyola, naye nze Teresiita simanyi kyekitegeeza. Kati Muhoozi yabadde ayogera ng'era byabadde ayogera yabadde abirabira kapapula byayogera abikakasa kubanga yabadde abyetegekedde era yabyogedde bulungi ewatali yadde n'okubinanaagiramu yadde n'akamu, ekyo nakisiimye. Naye byayongedde okubeera nga bikakasa nti bali omunsi oba oli awo alina kyatamanyi, kubanga bali omunsi ono naye yalabulwako ate Muhoozi ye muntu we yamulabula n'amugamba gwe taata wange simanya yali badde akola bw'ati yalijjukira yogera bingi nnyo Muhoozi ku bali omunsi ono. Naye bali omunsi atugamba nti ebigambo bya Muhoozi ng'omuntu si bya gavumenti, era gavumenti ekola kyonna ekisoboka okulaba nga okusalawo kwa kkooti ensukkulumu okubeera nti nno kkooti martial tewozesa ba civilians bagenda kubanga bakigondera era bakole kyonna ekisoboka okulaba nga wabaawo ekikolebwa. Naye bw'atyo era n'agamba abo abali mu kuteekawo embeera nti Dr. Kizza Besigye n'abalala abaasibwa aba civilians abadde bawozesebwa mu kkooti y'amagye okubeera nti tebateebwa nti lwaki, n'agamba nti munnange
bino birina kuyita mu process nga Mugisha Muntu bwe yagamba nti birina kuyita mu process nti process ate teba first nga bwe mulowooza nti bagenda kuba babikolerawo ekiragiro kikolerawo kati Muhoozi bw'alagira kyekyo bakikolerawo oba Museveni bw'alagira ekyo bakikolerawo nti mubakubi nga babakuba naye bwe kiba nti kati process eyammwe ng'abantu okuzimba oluguudo ejja kulwawo kati ne process ey'okuta ba civilians eruzira wali agamba nti kiyinza obutaba kyangu nnyo naye walina okubaawo ebikolebwa era naawe amagezi ttiimu ya Lukwago Martha Karua bagende kwegamba bateekewo okwemulugunya kwabwe era baakikoze dda mu kkooti okusobola okuba nti nno ate wabaawo kuba kati kkooti ne Attorney General yonna balina okuba kati nga bakwasaganya side yombi kati already Attorney General alina okuba nga kati abawa go ahead kati abamakomera nabo ebbaluwa gye bafuna ewa Attorney General kitegeeza gye bakozesa okubeera nga bata abantu oba abasibe kuba babeera bamaze okubeera nga bakitegeera nti kati process eri completed fe ekiragiro tulinda bulinzi bo bakuuma bukuumi basibe kakati muganda wange eyo nga tuvuddeyo kyenjagala omanye nti Muhoozi already bamututte dda bamuloopye bano bagamba nti Muhoozi alowooza ali untouchable tugenda mutwala mu kkooti eya East Africa bagenda mutwala eyo era balawyers bamaze okubeera nga badikiriyalinga balawyer okuva mu Uganda ne Kenya wamu ne Tanzania balangiridde dda pulaani yaabwe okubeera nga munnange bateekinga legal action against Uganda's Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba ku ebyo byabadde nga gyayogera over his controversial media posts which they claim violate regional and international laws nti bagenda mutwala mu kkooti ya East Africa bagenda mutwala balooyo okuva Kenya, Uganda, Tanzania bwe bati basazeewo bamutwale kubanga yalooza ali untouchable ebintu byayogera bikontana n'amateeka ag'ensi yonna kakati ttiimu eno erimu Andrew Karamagi Okossa Kato tumusiime waliwo ne balooyo okuva mu Kenya Law Society era kuliko Gloria Kimani wamu ne balawyers abalala okuva Tanzania eyo kuliko Jebra Kambole era nga bano munnange bagenda kuba bateekawo pressure ey'amaanyi ennyo kakati bano bwe batyo ba petitionize eri East African Community Assembly era nga eno kwegamba y'abakulembeze aba East Africa betumanyi ba heads of states era ne bateekayo ne lawsuit wali mu East African Court of Justice katulinde munnange tulabe tetugenda kubanga ate bwe tutyo oba tuwaana oba mu ngeri y'okubeera nga tujubisa tetwagala kweperegeesa naye Muhoozi mukimanyi bulungi nnyo wano mu palamenti yawano yagaana okubeera nga agendayo eya East Africa anaagendayo kubanga bano bagamba nti nga bamaze okuteekayo petition yaabwe mu East African Community bagamba nti egenda kubeera open for public signatures mu weeks ezijja era nga bano ekigendererwa kyakubeera nga Muhoozi statements ze kwegamba zibeera challenged ddala ziri mu mateeka oba nedda era bwe batyo ne bagamba nti newankubadde nga waliwo okutiisibwatiisibwa naye bo tebagenda kubeera nga munnange bagonda sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano mbadde ku kinjagala okubeera nga nkutegeeza naye munnange kimbuze naye nange nensalawo ne ŋŋamba nti naalima wagonda ate nannyuka awanyi owaawo